Okay, come by stand up on your YouTube. Thank you. Okay. Yes. Tebo zituuba, tebo ku tebo. Batugambye tebo zinatera okuggwawo. Alhamdulillah katusabe ziggwewo. Nekyali. Okay. Nenga mutunzeeko half of course, yeah. People are really supporting. Era wano tuzze, tuna we tulaga. Mpola mpola. Wano tuli ku Illusion Spa. Banguzeeko tebo ne bampa ne offer ya December. Kola massage, scrub, facials. Byonna mbalabikire bulungi nga 15. So ogenda sibeno nga bakuliigaayiga nina okukola before mani nakola like week before. Yes. Era katweyagala bweyagaza gezaako naye bimpuuba bikuuba. Yeah. Okay. Looking on tutunulire space dana with the film industry and one of your friends Dr. Chameleon mwakola ku medimba ali mu mbeera mbi. Yeah, nabirabye nabiwulidde nabitegedde era tumusabira. When I saw the video before I heard from the people nyini abali close banaye nawulidde nga ndi broken but abadde nga mulwadde era nga womanyize mutima gwange I knew that he needed our prayers long time ago. But I think for now we twetaaga okwongera omusabira even more than it's been. So amuwa amaanyi. Tulaba ali mu mbeera mbi naye wavuddeyo abaseketerezi okuba yeje emmotoka neeteeka akagaali nga bagamba oyagala nsi ng'afuniremu wa mu butuufu byebyanti eby'abaana Uganda abamu balinda kulaba omuntu olaba bakuziika ne bagamba agenda zuukira. It's really bad nti abantu bazanyira mu bulamu bw'abantu. Naye it's okay. Kama abajajinga who am I to judge people? Amanyi embeera gy'alimu omuntu wakeera ku makyena agamba nti oyagala ssente za gavumenti oyinza kumugamba ki? Kalinde lulwe. Ye katulabe n'aba abala kyobulamu tetubuzanyira mu bannange obulamu kirala nnyo kirala. Omuntu omanyi kati ffe obuzibu tulina ng'abayimbi olina kuba strong even when you're down you force it okitegeera until you're down. Abantu baleka bagamba nno bituufu omuntu abadde mulwadde naye twamanyira okuguma kubanga byetutambuliramu. Olaba oyimba ekibulungu oli muyina n'atamanya just because mulimu gwo you have to do it. So I think abantu balekerawo kitwalanga ekyomuzannyo. Yeah, he's been sick, still sick and he needs our prayers. Tutunuulira abantu abasinga bwe balwala nga Chameleon erwala wavayo abantu ne bagamba nti era muyimbirako wano. So do you think that you're going to be one of the artists that are going to help him covering the events shows? Yeah, definitely. If I'm reached out to, I will. Was it yesterday? One of these days, yes. I know. Naye ngenda kuba nange nfulumamu ko weekend ndi solo teyo kamuli but nkyaliwo so you never know. I'll be just a call out. I just message to the fans and the message that you can give to his mother, to be strong. We keep praying. Katonda ekaya singo kumanya kutuba tubikwasa amukuumi nebbanga lyonna mwongere mukutukuumira because we still want him alive. We want him, live and kicking nga bw'abaddenga. Okay. Yeah. And before we conclude, what comedian Mwesonyiwe Chameleon? I think wali come to abalaba konga bakusanyisa. Yeah, I've met him as well. I went to one of a work away somewhere. I met him and he was telling me how to invest. Yala ina byandaga nangamba spice kola botne boti onogula obutaka we buti somewhere. So you know yourself we didn't know so much like on person, but I got a chance to meet him before. I think before he left to where he's been sometime back. So netunyumyamu ko ila chichi yangamba nangamba oli mukazi mukozi but yongera ku investing and I took that really serious. Na ekibinyo kyanako I was even surprised. I couldn't believe it. Nti yafuda like omusajja abadde strong. Kyekiyinza okumutta naye kibinyo byonna bya Katonda ffenna byekuba we just don't know when we are going naye we just have to twesabire. Yeah. Thank you so much. Tuwagambe ticket webazijja mu bwangu ku merchant. Okay, tutulina merchant but apparently ticket osobola manager Rogers management Salama Road obe wa Mwami Keti
yenna mumanyi ne ku social media yange enamba kwezire z'amasimu tickets zafuluma actually people are buying tickets tables weziri you can purchase a table through the contacts ku platforms zange za social media ate nze benjawula nti sente za table nzeeno nerasiriiko ebyo ntisindika mobile money obujulizi bubaawo miliyoni esatu zitwayo ng'oli mugumu nti oziwadde ki spice yennyini netuukira nawe nonzize kunona table great newendaga kati up from here era byebimu so bafanzi bange mwenna for 10 years of Spice Diana sefa baguze table mbebazanya batanaba please twanguwe bange nteekateeka njagala nzikole mu bwangu nnyo nga nungi esembayo yes thank you very much.